Previously on Amakagakaboyo, the peaceful house. Kamukasha kano kutandika twatandikira bali gwaya yajja asoba mpola mpola njagala olabe omusajja alemedde ku mukamune banaye buli wamulaba wati awulira amufa njagala kiki njagala owulirize kinkolere nkwagala yaddala njagala olabe kye bayita amaka peaceful house. Simanyi aba yafuna kuno emikwano egimusigula. We Alani kati neweebuuza ku makya gano akedde kugenda wa ndowooza alina kyanoonyaako. We Alani obadde akuyita ng'olyeyo osirise kuva ku ssaawa 11 obwedde okolaki? Ssaawa zino zituuse mu 2 okyali waka. Saagala kunjijamiza ggwe, saagala kunjogezaako ku kyalo kuno. Laba empapula zo bwe zitunula oyinza okugamba tebakuliranga fayiro. Laba gwona wenna omusajja omukulu okyafuna 02 mu kiraasi taata kati osala na bukuubo ekitabo kyonna kyonna okikuddeko amaliba. Laba empapula eziriko labalaba laba naye gwe muli owulira onjagaza simayanga okuze simayanga tokyayagala kusoma bino tosomera nze laba ku mpapula kuva lwe wagenda ku ssomero zizino wakawandika ku mpapula 3. Nze simanyi na kyakukolera bambi naye nze simanyi nababawo oluddi lwakomawo kuba mpulira nkukooyi tewali bwotyo naye simanyi. Nze nange ebyokusoma sikyabyagala. Taata oyagala nakunkuba osomera nze tosomera nze nkunoneeko oba towulira nkugamba ngenda naye amazzi gano ngasange nga gakyali wano. Engoye zenkuba kazisitezisangayo nze naawe tujja kwambalagana kunze naawe ojja kumanya ani yaleeta munne wano. Nze nange ebyokusoma sikyagala katika n'omukwano gwange tasoma tujja genda tunoonye emirimu gyozimbanga obumyu nerundira obulimiyo bwange ndaba niba bagenda gulembeza ninja olulonda ye naakubeerako ng'akuvumirira buli kaseera. Atale byaŋŋambye sijja nabbikolayo tulabe kikyanankola oyo ayinza kunkola ki baaba waatali kale nange nja kumukuba nga booba anankoona balowooza w'amaanyi nnyo wanino wabaaba wange sijja kuvaawo talina era kyajja kunkolerawo pozikera nga baaba yakomyewo naye nga tannadda eyo omukazi talina kyasobola kunkola nja kubeerawo neekolera esente zange kasika baaba yo yakuba buloka nja kumuyambanga kampesi mu kusoma nfunyemu ndaba abo abatasomye nabo bazimbye amayumba tibaaba yoyo naye yafuna waabeera kati nange anzireko alyoka anvuma olw'okusoma kusoma ye kalungi kyakakuvaamu. Namulaba ko kidogo sajua
Yes, bo. Why? Nyabwo obwongo bwo tebuyiga, toyiga. Kati weesesa biki? Nze okuva n'olwaleero saagala kulaba ng'ozzeemu olinnye ekigere wano owulira neesonyiwa togeza singa omanye eryakuleese lye lino singa wali kutedda okiwulira sikwagalawo wano eno nakkoowa owulira komaawo oti byenjogera tobiwulira oba oyagala mpi oti nkugambye oti ebyabbebi bye ebyamukwanza tombeebiza nze tambula oti genda sikulaba nga ozzeemu okwata erijje n'owulira nakoowa nakumala ndekera emirembe ne famire yange tonneeyisayisa binnyanya bye ebyo nakoowa okiwulira saagala kumanya Sinansobi gye nakola. Kati nze nange kenyini. Nkugambye wano twalangawo ng'atalabangawo toddange. Kati ebintu byange bye nakuwa ki? Ebintu bye biki by'onyumya. Obumuli bwa wampango osimwala. Ate tambula ogende saagala. Yoba abasajja tebayiga. Wakuva lwenegezi okyatudda. Obuuza ngenda kulopewa baba. Nagambyeko ngenda kulopewa baba olyani. Genda omugambe. ngenda mugamba era bwadda. Ate wabula osuseeko naye ngenda mugamba. ngenda mugamba. naye nja kusimula gwe nebyo nagambye okola byako. Ye taata ogenda kanjise taata okufa. nange nja kuba taata jangu kuba. Ngomeze. Musajja wattu kankuleke bulesi kuba saagala onzaalire ebizibu beewamwe kujja gumba wano lwakukuba. Kankuleke. Oba olowooza nkutya nnyo. Yakukuba ne baba akomewo nga takyakutegeera. Oba olowooza nkutya nnyo. Sana kuwera naye kuno kaatambudde n'ampiira tadda simwagalirako ddala saagala omuntu n'olemwa okusimuula oyo okulongoosa olujja wenna otambula butambuzi anyambe taddira ddala agende nja kuba muwonye n'okuwona bannaabwe olujja nalonna lufateri mukama singa nnyamba omukyalo ono n'ataddira ddala wano ajja kuba nkoze bulungi. Omuntu n'otasaana kulongoosa yadde olujja. Abeeno? Nga nsanyusa okulaba. Nsanyukidde nno ddala. Naye nno mbadde sigenda kutula mbadde njagala naziwa. Yabadde andeese wo. Naziwa nno olowooza teyatambuddemu. Yagenze naye mbadde musaba. Kale tuulirako wano ennyo kuba mbadde nnayo njagala okunyonyolako. Nigwe gy'otambulidde tosanzeeyo bisooto kuba banne enkuba yatonye enkuba si nnyo kale naye nga otambula we kati kye mbadde nteesa olaba otya singa ojja netubeerera ddala wa kuba ono omukazi ye mukooyi sikyamwagala mutima gwa ate kati engeri naawe gy'olabikako obulungi okumusinga. Kozi waŋŋamba oyina kinaki? Wano wange mwanyi bitooke byonna ffene wange ennyumba yange. Kati kyogamba wano tugenda afumba babiri kubanga oyina oli n'ate ayina n'omwana. Ebyo yo tobyogerako. Nze njagala tubeere abantu abo nze naawe oli ye ngenda mugoba kuba ye mukooye. Kale takyayina mpisa naye kati gwe mukyalo olina empisa okuva ewajja wano eno watandikanga okujja wano
ndaba embeera zo si ze ziri ezooli. ate ekituufu nnina empisa kubanga bambuulirira naye kale mbiwulidde. Ne kaakati kyetaagisa ki okujja? Kale transport ninayo ne brother wange abeera mu kyalo. Nayo ne mugandawo? Muto wange kale gwendabirira sinamu transport. Sinamu transport. Kale amalo kannekwate ndabe tulabe anti nkya nze ngenda mugoba olwaleero. Enkya nja kuba nze. Kale ojja kuba onnyambidde ddala sikojja ne tubeerera ddala ffenna. Kinnyambye wejjidde mbadde naakatunda emmwanyi zange ate mukyalo naabadde tamanyi nti oba nninawo n'emmwanyi z'entunzi. Mane paasi yange eno ennyambye tesuula eyitirirka. Mpozi transport alinga wameka kuba sebo omukazi abadde yamanyi siina ssente amanyi ndi mwanvu naye munaye nange mbaako ng'omusajja kenneeterekera naye kati ndowooza zijja kutambuza bulungi. Ogenda kujja sawa nga 2 ku makya oba akawungeezi. Neyanziza naye kale kyembadde ngamba. Yogera gwe ngamba kyonna tonyiiza. Asiri ate kati nga nyiigako gwe naawe nga weebale nnyo weebalire ddala naye wadde kubulako emitwalo ebiri. Naye kati ng'ezo ze zikutwala oba nga? Nti zino zintwala ate n'okunona pulaza mu kyalo kubulako emitwalo ng'ebiri oba naazinsindikira ku ssimu. Njagenda wali wonna nga waliwo ka mobile money njagenda ngenda zikusindikira kati wezituukira wenzijira. Kale beera bulungi. kale naye tuuka bulungi. Neyanziza. Nsiimye nno kyokoze ekyo olaba osazeewo n'okkiriza. Omuntu awunye kaboyo waabwera bwangenda okweyagalira mu nsi eno. Maama ekikazi nakinyigira gendi musangako omusajja ate ono omukazi alina okunviira oba atya olwaleero wakomera wasibemu ebibyagende. Banne ngenda okweyagala obulamu mu nsi muno ngenda okweyagala. Ono omukazi awulira akawo ekibadde kimu ayina n'ebizibu. Ono omukazi simuwulirangako ng'awunya bwati ku bizigo. Kankatereke kano akawoowo po kawaanajjira ate ndina akawoowo akalala. Oli ose nojjidde mu budde bwe mbadde njagaliramu kubanga mbadde ngenda genda nga sikusanze. Kakati ky'oba okola owulira bulungi. Njagala owuliriza owulira nga toddamu owulira. Kengenze wano saagala kuddamu kusangawo wano waka wange. Genda sibamu ebibyo ontabule onviire kati. Nze nkubuulidde ngeza nenkusangawo. Kaboyo yasiga n'okusiiga ennyumba maama nga mwesiimye kati muliha. Mwasiga dda wonna amaka ganyirira bunyirizi kati. Laba n'akagambo kavuddeyo bulungi. Era maama mirembe gyennyini gye mulimu. Ate ssebo wano awasiige wati. Mukyusa
kate ne luli yali ndala kati eno ndala. Ono yaliwa. Nyabo jeba. Owai mama. Obadde olowooza ki? Nzuuno tondowooza maama, nazze dda wendi buli kumpi nga busungu. Kiki olowooza kibuzibu ki? Onaaliwa? Yagenze eno. Simanzi. Taliiwo kakasa. Kaboyo. Bw'aba taliiwo kirungi. Kakati maama tukoze tutya? Nze nakugamba buli kimu nkiyina. Nina ente, nina buli kimu. Amaka gali wali agateredde gasaana mu ggobeera omulaba wootudde. Kati okutte ku matama weekubagiza ofiiriddwa. Tugende waka ofumbe. Sigulinaako buzi. Ggwe siina kirala kye njagala ggwe. Kaboyo taliiwo. Kaboyo. Kati tukoze tutya mama. Salawo. Kukyaki? Tugende kateeka. Ndeka muwabula. Tongamba kulekamu. Nange ontabula. Nange nontabula. Ontabula. Nakakusanga kati emirundi egi ebiri. Nsirika bwendi nensirika sina kyenjogera. Naye ensonga zange tozirabanga nsonga. Ontabula mwana tu. Tugende waka. Wano vaawo tulinaawo mugaso wano. Ze ndaba tugoyinaawo tugende. Nkyali nawe ebyokukola. Ewa. Ebyange biri waka bitudde nange. Bituule kati nze mbikolere ki? Kati ngenda mugamba nno buli wanneegaana. Ngensi yonna ewulira mazima oli mu kifuba ky'oli. Naye yakuwa ssente mmekoli. Gwomanyi bye nnina. Ate omuntu oyo tomwogera. Ali. Omunkuba. Omuntu oyo tobaana mwisa mukamwako. Ate onsongamu mpola. Kati ssebo bwe kibanga ekyo nga ekiyakikuleesa wano kuba tambula ogenda. Oyagala kunkuba. Kaboyo. Muyita oba omuyita. Ngenda bimugamba byonna. Mugambe kati. Niye lwaki onsindikiriza bimugamba? Lwaki tukkiriza byenjagala? Atuli wali budde bwenkuwa naawe banga ddene enkuwa obudde kati tugende leero. Owange ngugambye mpaamu ku budde. Tewali budde nze sipo kati tugende ffenna. Naye kale bwe mba ntabuse nsonyiwa busonyi. Naye nkwagala tugende waka. Wano tulinaawo mugaso walaba. Gwayambadde. Mpuliriza. Nkugambye mpaayo ku budde. Paka ddi. Nkyalina bye nkyalina okukola wano bingi. Kyogaa togenda kuva wano? Nja kuvaawo bisita. Damu? Sikiddamu. Oba omusajja yakuloga bulozi tekirina magezi.